Frank Gashumba kawedde mudda kye bamukoze kikambwe. Jukira nti no Frank Gashumba kati buli omu ali mu kuba nti no amusabula, bali mu kuba nti no baleeta bwino we. Okitegeera nno mbu munnange Gashumba ensonga z'omwana wa Nadduli zirimu nnyo. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Omwana oyo ne bamutomera. Omwana oyo nga ali ku migga akyalaajana n'obulumi. Ne mumutwala mu kkomera butuntumula. Ne mumusiba. Nojja ku kkooti. Naye nga gwojjidde ku kkooti ali ku miggo. Nga haja ali awo akutunuulidde. Weepika. Baba kutuma bali eri. Bakufudde champion mu kusuula Nadduli. Kumbe Nadduli agenda kuttibwa. Weetikka ekikolimo ekinene. Nga situnnatuuka kufa kwa Nadduli. Soka tumanye obulumi omwana oyo bwe baamuyisaamu. Ne taata we bwe mwamuyisaamu. Ng'alaba omwana we ku miggo. Kyokka nga bamuleese ku kkooti. Mumusosoze mu mawanga naye ng'eggwanga lye yasosodde Siriya mu Uganda. Musosoze. Nojja weekapisa ebigaalu bindi. Okubya obukalu mu ngoye neewole. Weekubye ku perfume obwewole. Okapisa akabuto emmere neewole. Naggwalumiriza omwana wooli. Era nga gwe amuteeka mu ssabbawa y'okumutta. Kubanga nkakasa ekyasajjaka na bigambo bye yayogeranga. Bwe kibanga ekyasajjaka na bigambo bye yayogeranga. Ani yali omuwakanya waabyo omukulu? Yali gwe Ssaabaavu. Saabanaku wakuno. Ajja n'alimba ensimbu muwalange yampola miliyoni 10 mu kaseera katono. Ng'essaawa eno oli mu kukaayanira miliyoni 3. Which is less than $1,000. Ne muyamba nga abasajja mwe mu kaseera k'okunoonya obuyambi nga tebuliwo. Kati obwavu bukuluma. Ngalo zisonzemu oyo Namyalo. Naye ali ludda wa Muhoozi, ali ludda wa Sale, ali ludda wa Museveni gwe bagambye bo nabo zaabaweddeko bazirina ne tebakwagala. Tebali kwagala ate era tebali kyerabira nti waba criticizingako ate oli money minded. Toyina laavu ntuufu gye bali. Franka osobola okwetikka obulumi Haji bwe yeetisse. Even before kufa kw'omwana we osobola otunuulira muwala wo Shira Gashumba ali ku kitanda apooca. Waliwo abamutomedde nga bamusaze ennyama kabina batereza amagulu. Osobola okutunuulira muwala wo Shira Gashumba ng'akutte emiggo. Naye nga waliwo abamulumiriza abataliimu kaabuntu. Waakiri okugamba asooka awone. Nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo. Frank, nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo. Nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo. Nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga Muzeeyi Nadduli bw'awulira. Nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akufuuleko kitagenda nga taata wa Jakana bwe yamufuula. Mwewula gwaffe n'ogusembayo guluma. Abazadde ne bwe tuziika abaana naye n'osigazawo kwogumira oguma nga kasita Allah andekeddewo ono naagumirako. Naye n'oyo abeera asigaddewo gw'olinamu essuubi. Naddibwa banno bwe mwaleeta emirembe ate ng'ekyabatwala mu nsiko kuzza mirembe. Omwali freedom of speech n'okuexpressinga ki ky'owulira. Era mumuwadde ensonga lwaki abaana be baafiira mu nsiko, lwaki mukyala we yafiira mu nsiko, lwaki empewo yamukoŋŋontera mu nsiko adi Abdul Nadduli. Nga byennyini bye mwalwanirira we bye mwalwanyisa ate naye bimutuuseeko.
regime gye yaleeta naye nga waliwo kano akalipirira gundi ku State Square NRM nga ya champions okufa kw'omwana we endeeruma bajja naye kusaako ku kyenda inshallah era tusaba ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga muzeeyi Abdul nadduli bwawulira. Subscribing nga likinga lekawo baka bwawo mu comment section. Gashumba no naye tatudde akyagenda mu maaso n'okuba nti nno yeewozaako akyagenda mu maaso n'okuba nti nno awanda muliro nabyo katubere nga tubikuwa. Ya bo bali kyebalirwa Yoweri Museveni era abamu musaana okusinza President Yoweri Museveni mwabaddawo ne mujolonga Museveni privately oba covertly mukama abawe ekibonze kyasinze ng'obulamu bubwonna 97% buli kyoyina government eno ekikuwadde Yoweri Museveni kyakuwadde ne covertly n'omwanda mining nga without him you be nobody kabisa without him. Yoweri Museveni n'agamba enkyati saagala Anita saagala Tayebwa tewali kubumbya ayitamu. So balina kumusinza. Kadi yaziteeka wano balina kumusinza. Ezo zonna convoy baziina lwakuba him. Ulira just a phone call from Lwakitura oba from Kisozi bonna security detail bazibajjako. Just a phone call ya 3 seconds akubira BD ye commander wa SFC. Just a phone call bano bonna abanene tewali ava mu compound ye nimbye a phone call from Lwakitura Kisozi Tayebwa tafuluma waka Anita tafuluma waka Alupo tafuluma waka Chief Justice tafuluma waka buli muntu bamanyi mumwe inajje no mugwe nagenda mu State House banki berate bakebera ye nengamba yimukama bana basajja batwechangira kunga tuli bweru bamukyusa buli side yo nane enkwawa ne bazikebera nenzi gashuma na ise wodda yugeri abo bonna batisa mmwe ne mu maso ga Yoweri my god eno je bechangira kiringa ngo mukazi gwe waliwe basena ye tali ku respectinga ne bukolota abakumanyi waliwo nasise bano wanupu ompulidde ndowooza ne bwowe chango abo bonna baba n'ebitiibwa nga Yoweri Museveni akyabye bawadde wano omuntu omulala alina obuyinza yowe eggulu omulala ye MK Penga avuddeyo n'abaako byayogera ku ntalo ezigenda maaso ate ng'entalo zino munnange aba NRM bali mu kwekuba bokka na bokka katubere nga tukuwa akatambi kano naye mmwe entalo z'abantu ba NRM zisusse entalo z'abantu ba NRM zisusse sibanyo bakimula bakyendaba eno alien skin abavuze kyabavuzeemu buno omukazi kati Mugashumba Namyalo Mugashumba Namyalo wano n'abenkyuka kyukwe mulina okwebeereramu babavuga speed ate mulabayo abantu ba NRM bataddewo scandal ziri bbiri ate nga nzigumivu zibavuga speed kati mbadde ndi wano nina baka video kwa mukyalo ono yazimbagatana amatama gamulinga amatako sibanyo vice president yali awo amatama gamulinga amatako oba yani oyo omukazi gwolaba nti mukazi mukulu naye ekikazi ze kimanyi kiseegu kuba kyagala dde okuzina gravity era kyova gravity yayimba ku bivulu byakyo kinnabbanja sebo kitudde wali nga kireba Museveni ali wali nkigamba mbungojjeeko Katonda Museveni yaddirira Katonda n'olaba embwa olwokuba kibadde mu gavumenti ey'obulyake kifunye ku security ekitambuza kyakula kitunda bukakopa kinna kuba kyavaawo ekyo Museveni oba naye wala kizina buzinyo kiwa omulimu bakiwa akalimu kyogerera Museveni ebigambo sebo kimuyise Katonda kikaba kizibu kyagala kuzina gravity actually yezo gravity yayimba ku bivulu byakyo kinnabbanja butamaga kiringa amatako sinikira muli ebinyo toddamu kumanyira Katonda gwe mazzi olaba nange Lucifer Katonda mmutya ogambe Museveni mbwa yaddirira Katonda olwokuba ofune ssente aguli ebe guni byoyambala Mothers Union ebe bitimba empipumpuli ebe mwamba n'ebipeti nozaako kiboarding mu nabbanja no sinika ebinyo baba awo oliwo ne wandira kazi bwe yaliwo Dr. Specioza wandira kazi bwe yaliwo omusogo oyo mukebereko labe oba kyali kyekimu Museveni muyita mmere awo siggo osoosewo maama wandira kazi bwe yaliwo ne mukebereko
ojiro kyamuyita Katonda ojja muwulira yajja okwetira byonna byenfunye mu the president can make and can break byonna byenfunye embifunyirwako banti gwe sebo Katonda byo president Museveni no naye wali enchwiri emukubye akabanga kamukubye wali atemereza bwati awuliriza taxini yo nemukubye awulize ekikazi ekiri mu kubeera nga kimulimba omusajja golimba amanyassa abantu alina ebikolo kati omuyita God ye mutima abakimanyi oyagala sente era Museveni abadde wali ngawoza ndabano wanimba nga ne muggulu nti ayo nina ebibi ebisinga ebibi ku dunia nga alaba omukazi ali mu kumulimba Museveni addeyo waka n'abiraba nga mumulimba mwagala sente mbyo next to God ate olwo bazadde bo baliriddawo tamaga kulingira matako kumanyoko inaku zimba ntibe enyale batwesibyewo ku internet baleta bisikando kati Gashumba ne Nabbanja zina entalo zyabange olutalo lwani asinga okuwunya amatako bonna baana ba Museveni Gashumba wa Museveni ono simanyi ajati simanyi namyalo ate oyawunyira ddala amataka akyuma ettako oyo namulaba yalagala kumanyira no Bobi Wine ekikazi ekyo nakiraba Museveni musajja mugezi Museveni bamala nebbanga bamuvumira full figure mute yasoma n'asembeza namyalo government ekola bweti esooka negezesa omuntu mu office nga tagisaana nalaba abantu ngeri bye muyinza okweyisaamu ebbanga libadde ddene nga full figure bamuvuma nti presidential advisor we mulabu we muzisimanyi mute yasoma Museveni n'anoonyayo version ya full figure fone namyalo awemula wadde awunye ennyuma awemulira ddala wadde nziramu awunye ennyuma ate nagamba namyalo asiima empeereza yange wazi yakubya okusimu nagamba nsiima obuweereza abo pingi naye mbajjukiza ye mukazi ayajja mu katiba ka full figure naye ng'ono mbw asomyeko akola omulimu full figure gwabadde akola mbw amobilizinga nze bwe mulaba abeera avuma Bobi Wine abeera avuma Bajjoero Ssennyonyi naye mbajjukiza yaŋŋamba asiima obuweereza bwange yadde awunye ennyuma kati nze balaba bali mu bya Gashumba mbwalaga Gashumba simanyi abadde ajjayo ffe tukimanyi Gashumba muntu wa gavumenti era Gashumba zebbanga lyonna ng'akolera NRM mbusimanyi mulaze mbadde afuna simanyi misente wano mbajjayo milioni 3 wano mbajjayo milioni 10 mmwe mwenna mmwe bamuli kuserezaamu iwa musolo Gashumba ye buli omu amumanyi muntu wa NRM kyebizo bulaba ali mu PLU kati bano baleeta bulesi just bitalo byabwe tubabeereko nkujjukiza ze namyalo yankubira essimu nangamba asiima obuweereza bwange naye nkujjukiza nti aliki kulebera kyajja kitali munsi wakyafuuka kyajja kiri awo kyonna tekitegeerekeka kiika kikiwunya n'ensi mu buliri nolira ekikazi kyonna ebibeere kisiba ku Bobi Wine nga kivuma oba kyavaawa neze kyanguya kubikubiza just essimu yakyo kyanguya kubiza essimu kumakya saba nsiima obuweereza bakyakimanyi njagala kisaba ssente naye mbajuza kiwunya ennyuma mukyegendereze so Lord Mayor to be twogera ku balimu ezo nsubuga ayina kyagamba leero nkomya nzizo wano ku pata yaffe okuzza empapula ezeyagaliza ekifo ky'obwa Lord Mayor nga nsuubira nti nze musajja oyo Kampala gwe badde erindirira n'eggwanga lya Uganda kubanga twetaaga ekibuga ekiri orderly ekibuga ebizibu by'ekibuga ebiriwo byekwanagana na bya engineering ate nga ndi mukugu mu bya engineering nkozeeko ku projects ez'amaanyi ze baali basuubira tezisobola kuggwa mu record time okugeza papa we yali ajja mu Uganda nze naweebwa obuvunaanyizibwa obuteekateeka Namugongo mu myezi 3 era nesobola okuteekateeka Namugongo ne mumaliza mu myezi 3 nga nze nkulira Namugongo kati nsuubira nti Kampala tasobola kunnema kukolako kubanga ndi mukugu mu by'enguudo ndi mukugu mu by'emyala ndi mukugu mu bya kasasiro kubanga byonna nabisoma ebizibu bya Kampala bitambulira tulina kilomita 12 mu 10 ez'enguudo mu Kampala ne kilomita 6 zokka zirikokola endala zaggwadda ku mpagala nti zeetaaga omuntu ategeera n'okulaba nti wabeera value for money ng'alondoola ssente y'omuwa omusolo ng'amanyi kyakola kubanga bateknocrats batubbira omwo kati wembanga nze engineer ate wembanga nze Lord Mayor ng'ate mvunaanyizibwa okulondoola ensibi y'omuwa omusolo mba ngenda kulondoola ekintu kyemmanyi kasasiro namusoma ekoleya nga kizibu kya Uganda kyatwogezaako nga balaga jjavu kasasiro okutuuka okutta abantu mu ggwanga kyannaku nnyo kale nno ngenda kuadressinga ensonga ezo ng'ate nkwatagana ne bakama bange eky'omukisa omulungi nsuubira era nkakasa pulezidenti wange Kyagulanyi agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga ekyo nno nga kigenda kunnyamba okuba nti nfuna ttiimu y'abateknocrats
egenda okunyamba okutuukiriza omulimu gw'abana Kampala. Sisuubira wabula nkakasa nga President Kyagulanyi ye President w'eggwanga sente zijja kujja zigenda okukola enguudo. Ate y'omu kubavumirira enguzi tugenda zikozesa bulungi. Mbadde mu Parliament nga nsakira Kampala ku mulundi guno Kampala twagiwadde biliyoni 93. Ezo sente zikolera ddala munene nnyo mu kutumbula Kampala era ngenda zikozesa. Naye nga neewaddeyo ng'omukulembeze omulungi agenda okukola ku nsonga z'e Kampala omuli kasasiro, omuli enguudo embi, omuli floods, kati floods mwala wichi za tukoza na kulekulu. Amataba, tufiirwa million US dollars. Chikumi, okusinza ku report ya World Bank, ya 2028. Buli nkuba weetonya. Kitegeeza ki nti watuba tukoze ku nsonga y'amataba tugenda kuba nti tetufiirwa bwe tutyo. Kyekyo kindeese okwadressinga ensonga ezo eziruma na Kampala. Bana Kampala tebebasa ekiro olw'amataba. Oba oluusi nga Katonda ateeseteese okujjayo nze n'agenda okubeera solution y'amataba ago. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.